Bule oteredde tutandike oba tuli nakuwadde akandazi kange kano n'ogaana company kiranga akatungo naye tetulina company era kati kano katungo abasajja b'ebyokulya bali eri wansi ate bino tosobola kukola ki sijja kulya katungo sigeriira wano so kati zino galubindi za kkala kyezo z'oyina kyokanda gondi nange simanyi ani bule muganda wa Lwasa ate wadde yagala njiteekewo entungo okay kati kyoba okola awo tuli bulungi nnyo beero tulaba bulungi kati then tujjeeko tutandike bupya ate kati awo tuli kati tulina okukola kwewala kunyeenya kuba yenyeenya. Thank you very much abali ku Kasuku live olunaku olwaleero tukomyewo with yet another edition the People's Platform ne Gabriel Bule ku Thursday ina time sempa yakkiriza mu after lwakusatu njagenda newe lwancha ngenda kukubira ku lwokusatu kuba ntera nnyo mu shootinga ku lwokusatu omusanga wakyali ekasanje shooting nano wane Makerere wano ayina we yagula we Makerere wakolera kimwe kyekumi akikozeemu akikozeemu naye motoka y'enfu ekuba ekika oba eri ku UAK lwina gisanga baleese waya bagatta gundi bampa nze nkugambye abasumba kati baliko bajja kutunda n'ettaka bajja kutunda bajja akatuutu bajja musanga akatwala mu scrap atali kimu kya 10 sempo muko kyagulaba naye ng'obulamu bwo bulina ogenda mu maaso otherwise tubaaniriza as usual njagala kwebaza abateeka mu ssente baganda baffe aba Newmans bakola cashew nuts bakola potato gonja bakola potato crisps gonja crisps ulina zitwala ku second floor ku features floor ku monitor nalo omusajja wa tusikira atutundamu nayo obunyeebwa crisps bamuyita Nasa Semugabi bwe yamala okulya ku crisps bwati naga tezino banonga banjawulo nakwatako ekitundu bwati naga kantu ali mukyala wange tulaye engeri kije tunasiika okukola ki okutuusa mu zino okutuusa naye eza Newmans simanyi banazituusa so buli wobeera oyita mu dduuka erikuli okumpi get yourself a Newmans product bannange mbadde neerabidde omukyalo ono ye Solome omukyalo ono ali UK be bali mu Solo International Community baleese gye bayita UK Beach Party 28th ye Saturday no is it Saturday or Friday kandabe one 28th egenda kubeera Saturday so Saturday no the most talked about UK Beach Party deadline yayiseeko eyo sasula naye nga babadde basasula pound 25 okufuna seat ku coach ndowooza kati ndowooza beeri ewaabwe kye bakola basasula mmotoka kati emmotoka beekuleeta ezo z'oba osasudde kwe kuli ne entrance fee so kati basoloma abo kye bankola obubi ebintu ebyo baba babikola bayamba abayimbi ba wano okitegeera bino byabwe byeri anti byabwe naye kakati kinuma nti basoloma abo bakola ebintu siga nti solomas ne person nti bayambeko okusitula omuyimbi wa wano abaana ba artist aba wano bali mu America bakikola bulungi waliwo oli omukyala Naalongo Donizera akikola bulungi olaba atwala ba DJ Flavia ina naye baali nabo ogenda okulaba nabo nga bakola ki bakikola bulungi wane ndongo yafa mbayambe nabo bafune ku kibali naye kati bano oyo omukyala oyo Solome nali njogera naye nanga nti yatwalanga abayimbi edda naye abayimbi nga basaba sente nyingi sente tezivaayo ate ne bateekako demand zibaatuuka eyo ne bamupaaza actually yangamba Solome mugambe nti twogere mwoyo mugabi tulabe ekyokukola kuba obuzibu abasinga abantu beyo kye baafuna nga tebajja mu stress omuntu ajja n'akusaba $2,000 oba 5 naye bebe kuyagamba ye wathia ya mtwalo
okugenda bugenzeeyo yagamba simu performance ate n'asaba air ticket simana n'asaba kati problem gye bayina omuyimbi ajja kati for example abule Mugabi asobola okubeera wano ng'amanyi Flavia kaka Flavia ali mu UK amanyi Flavia amanyi Muvawala amanyi Donizera obotegeera kati kadala Madrata nchiko bangambye oli ye abasasulira ebivulu bye babikubye byaweddeyo kati yabakkiriza bakole bye baagala era ye yabatadde kati bali eyo banoonya se kubanga Mugabi bwe yagenda na performinga ku Yuna e Chicago abantu batamuyise sewo ne bamuteegaawo eyamuyirese n'agamba nti waayo omusajja namulese naye abasajja bamuwadde gigi naye yamuleeta ne mugamba omusajja wange wamuleese twakkaanyiza nti akuyimbira festival ebirala tebitukwatako kati balibo kye bakola ekikyamu batonnya eri ate asooka kuba eri kati ono omulanga bategese beach party eno abeera amanyi kuba kati olaba banaga nti abannayuganda bagenda kuva East London wali ku Forest Gate McDonald's West London Hanslow West McDonald's aba North London bagenda kuva Edmonton Methodist Church ate aba South London bagenda kuva Croydon Thornton Heath McDonald's kati bosasula sente ezo pound 25 account number 23234134 ye 23234134 then sort code 208915 sort code 208915 kati 0790 42 12 816 0790 42 12 816 ensumbu wamu kuba ffe twamanyira 0712 kati ate zino zidakeza bwe ziri 7 teziri nga 6 nga zofe kati obalaba nti abakuŋŋaanya okuva mu bitundu ebyenjawulo kati oli atwala omuyimbi kati oli n'amukwata n'amujja wano n'amusula East London kyokka nga East London ono abadde asuubira abavaayo ate bonna bajjewa kati kitegeeza az'okulaba Kenneth Mugabi ayagala omulabira wano bamusanga ate East London talaba kimusasula pound 20 kujja wano discipline mbayimbi obuzibu we bwava but anyway eyo beach party solo international community egitegese abannayuganda abali e UK mugende mukwataganemu ne family zammwe muwayemu munyumye bangamba ekyeyo kikuba n'emikwano n'okufuna emikwano mulekeraawo bannayuganda balina omuze omuntu agenda eyo n'abeera n'agamba neekwekera Esther oba n'abeera Millwall n'abeera abwe watyo naye nga banne bakola ebintuntu tabigendamu ali awo ali bafuna ekizibu bw'amala okufa fundraise ey'omulamba ate bajja mu bannayuganda omusajja wamwajje so please ekyo kintu mukikwasaganye abalala basponsor ngenda kuba mbababulira as we go on but tunagenda wano lekerawo nyeenya kamera kanyenya anti ero jabbalaba nga mwabadde mukankana luli oli abadde atukwata ali oba abadde munyuwa wala ekifaananyi nga kikola ki nemubuuza Sebayiza akonywa ku wala gigwa Museveni sida oli omulala yagambye naye yakomentire naye pulo imu akamanyiiro obeera ku ssimu nga bw'oyogera naye muyina entitlements nange waliwo abacomplaining stop being on the phone kusimu kuno tuba tunoonyako information oli ng'agiwa ekyatugaana okubiteeka ku TV nti NTV NBS nga mu byagala kuba NBS ye ina protocol broadcasting ina protocol kwekolera ki naye kano ke tuliko twagala tube flexible tewali kikunoonyesa linnya lya muntu ng'essimu eri wano osobola ogenda mu Google n'ogikola ki so temutujooga nnyo temukiyisaawo tubaagala naye don't overdo it now olunaku lwaleero tugenda kwogera ku bintu bingi omanyi Buula abantu kye batamanyi Buula ate major mu bya entertainment ne society lwakuba bakulaba eno oyogera politics ebyafaayo balowooza nti ki weekend ndowooza the two big stories of the last previous weekend musajja waffe Chameleone mulwadde tumusabire naye kakati toyinza buli lwonywa sigala n'omwenge oba ojja kulwala ekyo oba okyokola ki oba oyagala oba toyagala lwakuba yanguye naye era Chameleone z'endwadde ze baagambye zeyalwadde z'alina okulwala bw'olaba buli lwonywa sigala n'onywa n'omwenge oluva opinga cells
ezisobola okulwanyisa ekibumba okunafu y'ekibumba oba pancreas kakati kino tutogera mu wali Chameleon munywi wa mwenge musajja wa kawisi which is okay ekitegeera neki ne kataba ekitegeera ya kakati Chameleon nze munsabire nange neme kubanga Chameleon nange nywa onywachi nayenze nywa nairo sikala sinywa naira hizo kwa nenga tunagejja rubuto bagamba bia ageza rubuto sinafuna sente zinyoyo mungi niwango mtono sono wewe muganda wange Victor Katongole amanyo kuleta ekigundi msajja wo mu Australia oyo muonge yo Australia America ali Michigan ya ali Michigan no chiwayo ya katika Victor gundi mulindwa yaliawo mu Australia obera oli awo ngesimu tutu kuleti bili nywa tonzidamu nonywa now walabye Lwasa omugagga Lwasa obandikana akapapulono bwino kaka eti omugagga Lwasa wangano kusirwaza naye atengerero ngenda kuddamu tuleke okwesirwaza waliwo muvuka bamuyita Epas Bagonza muyimbi yavudde ejo nakola tweet mawuno n'agamba nti media kyekoze eyonoonye buli kimu wane mukulyetinga abasajja abasirusiru ekitegeera n'abantu abasirusiru ne mbufuula ba celebrity Lwasa jiwa abaya umanyi we choose what we want to be fwe twesalirawo kyetuba Lwasa yasala kuba bamuganda waffe yasalawo kuba musiru ekitegeera aye naffe tugenda kwegatta kuyekola ki musiru walirawo kati Kasuku jo bade bakayana bagamba abantu bakoze mu media usi babukoze ku YouTube nze nembaga bannaye Kasuku live mujije mu byekisiru kakati bwe ntula ku Kasuku live nendaliko okudiscussinga susu wo musajja omukulu ebyo birekere bali kati waliwo abagenda okubayina ekiprogramu kyawe byetukolako mu ssaawa emu bakulyoke bagambe bakuleetere ensonga za Lwasa omusajja omukulu wagenda nga nsoma amawulire nga ntandika kudiscussinga susu wa muntu awo tuveewo Lwasa waba yasalawo kubeera musiru n'abeeraawo ate ntaddeyo akakadde anaafunyisa gundi olubuto ebyo abantu abakulu tebabikola anafunisa n'abatanzi olubuto ebyo abantu abakulu tebabikola kati bwe tunawa Lwasa obudde ate naffe twekolako ekisa ekyettima tukitegeera tuwadde nnyo abantu abatoletole Lwasa talina makulu akasajja kano kepanga kabbulo kawoli nyo tosobola kanoneda kakati gwalaba Kasuku live nga bakutita ku TV oba Kasuku live eno ngenda kuwatchinga abantu mutwalo gumu bakasango nga ntandika ku discussinga susu wa muntu akasajja kano wallahi ezembozi za susu muzirekere kubali bali basabula baanya abalala neso siwaneno emwazi ya Lwasa bajingobeza bannaye sijja jongerako let me swallow humble pie njireke tumulekeremu akobuntu baba yasirwadde kana ina abaana be sejimanyi Lwasa ina abaana abakulu kati abaana abo bandaba ngandi kukususuwa tata wawe nti ate kati kabbiringanya ate kanatti ate kacha tuveewo aye nekira abasajja b'Emasaka namubulekera amaalo ate ina bwensigambi ogereko abantu bamufuna ku ssente mufuna amaalo Kasuku Lwasa ekimubeza nga omanyi kati agenda kuyita press conference anatera naye kati obuzibu bwa press conference za susu omukazi wagamba nti susu mutono Uncle Edison kyachogera ndi kizibu kya ku disapprove omanyi kati Lwasa kyalina okukola alina okugenda ku Masaka Recreation Ground najjamu empale nalaga abantu nti oyo oliko mwalabye siyenze saize yange yeno kati ezembozi za susu tuzireke Lwasa alina okuba ekisawe kiramba nakitegeeza kamera ne ziruma bakeizi ne bateeka wali n'omuzindaalo nalaga nti banaye origino yono n'amodolamu namu n'agamba oli akwasa simumbi okay today we're going to look at media abamawulire n'ensasula
kiri unfortunate nnyo ebintu ebimu bikyagendera ddala mu maaso mu ggwanga lino. Bulo ono nina by the way nina ekitongole bakiyita advocacy for journalists. Nina ekitongole bakiyita advocacy for journalists. Lwakuba sinnaba kukyongeramu maanyi naye ngenda kukuyita oneegatteko mu kitongole ekyo nakiregisteringa. Musawire muri mu campaign muno kandabe nakiregisteringa ekibiina ekyo weekiri naye ekyakinnemesa kyali kimu. And by the way Bule, these are some of the things I want you to talk about. Abamawulire bovaayo kati nze last time oluli bwe baali ku media center oli omukyala yani byekwaso Flavia nampita yali aŋŋamba awo nti naye abantu bagamba baleme kwekyanga tutuule tuwogere abantu banga akasuku yalidde. Ewe batyo. In fact juzi waliwo omuntu yali ampeereza message. Nange kyesirabira waliwo ekikooti kyange kirungi kyentera okugira okwambala kiri awo kiwanvu kyova kooti waliwo akawala awo kaali kantwalira ku speed ne kantonera ekirabo ekyo kakintonera ekikooti ekyo kirungi nnyo. Kati naye mu biseera bamala okunyiga tumaze okwekyangira kuba byekwazo nenkyambala kinyuma nnyo wenkiteekamu akasaati akeeru awo. Naga wotuuka Bule tuwe ku ssente munnaffe. Naye nga bakubuuza si bantu ba bulijjo bamawulire nze njala ennuma kyenkanyinga nammwe nezandeese simanyi enzijje. Nze kati obuzibu bwe nafuna Bule bwali obwo abantu omanyi nti by the way simanyi abantu nabagamba nti betuvaawo tugambye tugenda ku parliament mwe mwali muvuddewo bakakumirizi omukyala bali bandeetedde drone waliwo n'omukyala wa wano Muhaye Damali bagamba tugenda ku parliament Amina Galaxy tutambudde tugenda ku Galaxy ku parliament awo langa akava ku UBC owetabooti wetwasanga owa poliisi era owa poliisi yayitanze kasuku mulagawa oba otegeera kati ngamba kakumirizi waye mwogere nje tulaga kuba mbadde mutukulembeddemu. You know, all of a sudden that demonstration became about me. Bullying, I didn't know where people organized from. Ogendo kwekakaza nani mvuga nganva wano ngantuso wali wansi. Of course organizer yalinze nabu Kauton Scovia nakamya Damali Muhaye waliwo naawe abalala abatulyamu olukwe sijja boogera naye nga twali so keen nga ne batukukubira essimu tunoonyamu ani gwe tubuulira ti waaye media center sawa bwe ziti tugenda kukola bwe tuti ani anaayogera sinze nali nteekeddwa okwogera naye twatuuka wali ng'omwana agamba antayi nze sikubibwa bwereere obwana bwange bukyali buto nange nnyina abaana abato nnyina njogedde wange mwana muto okitegeera naye nagenda nentulanga kiyiika nga buli mwagamba waliwo ebivubuka lya UBC lyo twagamba owaaye essaawa tugenda kusituka tugenda kulekawo abasirikale bano baveeyo yambuuza you are standing with who nagamba nja kutujja ng'ome gwe mu bantu gwe waneeno lyasituka kumba kati nze mbeera ndi wansi awo olugogo nvuga ngenda nga media wolokuse bataddemu abaana bakoze ne nga kankyuke ngende one mfune ku footage naye ekyokubiri nange ngateeka eddoboozi lyange. Somehow people made the demonstration about me which was not right. Kati ate abalala ne batandika okwogera kasuku wa entertainment omanyi balina kaadi eyo gye bazanya era nze kyekinnemesezza abantu baga kasuku wa entertainment bino tabitegeera naye nze nali mu field 5 years live kankusomese mulimu abantu betuyita entertainment kubanga tulina omuze media house eggulawo enoonya abantu ba mirundi egyo esatu waliwo abaasama ennyo nti gundi ayogera nnyo waliwo abanoonya abawala abeeru ennyo n'abanoonya abawala abalungi ekitegeera awo media we yatuuka so nga ate mu nkola y'amawulire tutulina we twasomesebwa nti anaakolanga amawulire anaabanga muwala mweru oba mulungi oba owakabina oba ayasama ennyo kyova olaba nti buli TV ogenda kusanga nga buli TV 9 ku TV ze tulina you are going to find a light skinned girl okitegeera nga in one way or the other yafuna omulimu kati naye nga ne bomuwa guest ali shallow tasobola kubuuza bibuuzo mbalaba ku TV okwo abalala babeera bakola nga babogerera mu matu naye nti kasuku womulaba wano ojja genda olowooze nti nno be baneene abajja tulinawo n'ebikulu ebirala eby'abamawulire ng'oli pasita yagenda n'agula engatto y'omusoozo
esuuti eya white oba eya checked n'abuulira ekyamagero ne kikwata n'akuŋŋaanya n'atandika studio n'agamba nfunye baliwa ekitegeera n'atandikira kuba Asha omwana n'asitandika nga yali Asha oba muganda wa girlfriend wa pastor ne n'atandika obaweereza ku TV naye bw'olaba abantu abamu wano ku national media tebayita bupanya bw'olaba Kasuku bw'olaba Wabbina bw'olaba obaani manya they went to school you earn it ekirungi kya wano by the way you earn it kati gwe tojja gamba nti mu mawulire mbugundi wa entertainment leka nkugamba ekintu kino bwe mba natandise okuwandiika story ya politics okitegeera era ngenda kuvuganya ne muganda wange Derek Wandera na nyini beat eyo tulina mu kye tuyita beat reporting mu mawulire nti waba wakuba entertainment katulina muganda waffe Sejjombwe kyogana Sejjombwe tasobola kuwandiika obituary ya muntu yafudde asobola naye nga ate sabeera gamba nti nze nakavalinga story ya bomu ez'erugogo kuba naliyo nenzikavalinga kumpi omwaka mulamba waliwo bomb squad yali wano Kampala road front page yali yange wonna naye kati oli bana baaga nti Kasuku waaki wa entertainment nennaaba engalo nenga akanesonyi waba amawulire kuba nze ndi bulungi ati nze nabagamba kimu wulira bbule be nabagamba nagamba abamawulire nembaga ekintu kimu nti one waliwo abamawulire betuli nabo nga onene given day ne bebanamusiba ekinene nnyo wiiki eno egenda okuggwako ng'avuddeyo nizina wiiki ssatu wali abamawulire ng'akoze erinnya lye ng'ekintu kye kinaamutuukako ensejja yimukiramu era abamawulire abo mwe mulinze era nange mbagamba nti bw'onkwatako abantu bange abakasuku live bajja kugamba leeta omuntu webale kati oli akugamba ebyo gw'olwanirira aga nti Kasuku simanya kati Kasuku aze tumega aze bamuwe ssente ne ngamba omanyi kanesonyiwa ebintu by'abamawulire era nze obalaba kati ku bino bya pastor betugenda okwogerako bankubira bangi kati nze nasooka okumanya stories za Ssenyonga obutasasula lockdown eri yasooka n'abatoolako 50% omanye ebyo ate na 50% n'agijjako omusolo nga ndi mu senior 6 Ssenyonga obutasasula tebutandise leero nze manya okumanya nti no Serwadda akozesa bayintaani nga ndi mu internship nkwata akawalwa kange yalina omuwala bamuyitanga Josephine ntuuka omwana gwe twasanga ku madaala bamuyita nasanga omuvuka bamuyita ex Baker bamuyita Baker so muganda wa abayita ayina bwayita Nateewa wano muwala waffe wano Nateewa nangamba anko buloze wano nti mbaze wano mu intani nayo kusayiningira omala kola ate teri akusasula n'emmere tewali nadduka nzida ku theater ewa Serwadda nze Serwadda bozi yayina TV ki Dream TV ne Impact Radio n'abalalanga abo ekitegeera ogw'omuze ensobi y'abamawulire nze nagambye abamawulire jjo natandise campaign yange neyita journalists in trouble bamaze Ssenyonga ayina abamaze emyezi 6 nga tebasasula 3 nga tebasasula nga abamawulire abasasula between okuva ku mitwalo 10 waliwo abafuna emitwalo 10 omwana afuna emitwalo 10 omugambye nti waliwo covid omusaze 50% kiregeza afuna ki emitwalo 5 kizike okitegeera ekizike okikuumye okumala emyezi 3 ekitegeera kyokka ino okulyako bwe nayogeddeko abamawulire ne bagamba ekikulu bbule naawe akajanja kakati musumba ne mbagamba temuba basiru ekitegeera amawulire tegagenda kukoma ku mmwe nze kyenjogerako njagala kishepingira omwana eyagenda e Dubai okuddamu afune fees akole kyasome mawulire njogerera omwezadde sawa ya leero ali mu kuchuzinga mass communication okitegeera omwana wagikola omwana waleme kutomera Ssenyonga okitegeera nze Ssenyonga mugamba nti sikuinaako buzibu ng'omuntu naye ebikolwa byo I detest your acts not you as a person mu 59 before Christ amawulire gajja gatandika publication yasooka mu nsi bagiyita Akita Duniwa ng'etandika mu kibuga Venice okitegeera eyo Italy sebo nga abasajja bakwata empapula oba ze bayita scrolls okitegeera nga bawandiika
Dia gundi bagenda musakalabba. Nga bagenda nga batimba. Okitegeera? Abasajja balabanga kikola. Ne bagamba okay. Buli muntu tetugenda kutimbanga mawulire. Okitegeera? Kubanga abantu bajja bikkiriza ayagala akole ki? Agule. Ne batendeka team ey'abantu abaali bamanyi okuwandiika handwriting ennungi. Abawandiika Olulatini. Okitegeera? Oluspaana n'Olwebbulaniya. Okitegeera? Nga bawandiika gwe nojja n'osasula. Okitegeera? Essente yo. Ne bakuwa olupapula naye nga bawandiise luwandiika. Weeva ekigambo lipota. Hepoto. Okitegeera? Kisinva kiva mu bayita ekigwe ewa France. Okitegeera? Abafalansi baali bagezi kubanga Abafalansa bagenda nga bakwata abasajja balinga basomyeko mu kibuga Florence Italy nga babatwala St Petersburg. Oyo atulaba takimanyi nti omusajja akyasinze okukola ekisiige eky'ebbeeyi. Okitegeera? Leonardo da Vinci yali mu Italy. Naye Abafalansa baamukwata tulyo lwakubwa kabaka ne bamutwala St Petersburg era gye yafiira. St Petersburg eri mu Russia eri mu France. Waliwo akabuga ke bayita St Petersburg France. Okitegeera? Kati gye baavanga ne bagenda e Paris ne bagenda wa naye nga bakola ki? Bafunya abasajja abagezi. Bataalina ne bagamba nti empapula zino tutandika okukola ki? Tutandika okuyiiya. Tulabe nno sifuna ekyuma ng'ogira bugizi ne zikola ki? Ne zifuluma. Okitegeera? Mu biseera ebyo Leonardo da Vinci asiiga ekifaananyi ekisinga okuba eky'omuwendo mu nsi yonna. Okimanyi Mona Lisa? Nedda. Bakiyita Salvato Mundi. Salvato Mundi kye kifaananyi kya Yesu Kristo. Okitegeera? Kankinonye wano. Nga naye bwayiya ki? Bwayiya owandika Salvato Mundi. Bwayiya tulikola tutya Savior of the world. Savior of the world. Kino wano. Kitegeera? Ojja kibalaga. Kicho. Ate n'abasinga bakiraba. Salvato Mundi. Yakisiiga nga tekwali crystal ball. Bwe yajja Abaroma buli omu ajja n'akiteekamu ebyo. Buli omu akiranga Kristo akulina crystal ball. Nga akutte crystal ball. Ye mu kisiige kye teyaliimu. Kati ono ye yali Jesus original ye gwe yali yalabako. Ye emboozi gye baamunyumiza ye n'asiiga bw'atyo. Tetumanyi simanyi sijja kuwakana. Wano guno omukono bw'amala kati crystal ball bano ne bagigattamu. Tetumanyi ani yagigattamu na guno gujwa. Okitegeera? Kati abasajja bajja nga bakola bwe batyo. Amawule gagenda nga gafuuse ga ssente. Empapula ezo zaavanga Italy ne zigenze France ne zisaasaana mwonna mu Europe. Okitegeera? America bw'ejja nga yeekuŋŋanya kubanga America nsi yabagwira. Nsi abantu abeekuŋŋanya ba criminals. Okitegeera? Aba Red Indians. Abagezigezi n'abo abaalwanyisibwa okuva mu Europe. Okitegeera? Bwe beegatta ne bagenda mu America abasajja abagezi ne bayiya era enkola y'okuwandiika amawulire n'egenda ng'ebaawo. Mu 18 wajja omusajja amuyita Benjamin Day. Benjamin Day akola olupapula The New York Sun. Okitegeera? Yatandika awandiika. Okitegeera? Omwezi ogwaddako n'akola press. Ekirowoozo ekyali mu basajja Abafalansa n'akibba n'akitandika. N'akola ekyuma press. Ne watandika ekigambo era olupapula lw'okusooka nga tebanalufuuka The New York Times Sun bla bla bla. Baayitanga Benjamin Day Penny Press. Omanyi ekigambo penny we kijjiramu? Kubanga amawulire gaagulwanga penny emu. Single penny you get yourself a newspaper. Ate nga lwabanga lugulire lumu bwedi. Press yate yakubanga mabega zino zibaakinga. Abakolako ku NASA bakimanyi. Nti waliwo okwebaakinga. Lono yajjanga emu bwedi. Naye ng'okuba nayo olina okubanga wakolamu ng'oli muyivu amawulire ne gabeeranga ga bakungu. Okuta penny kubanga at that time the world had a crisis. Benjamin yakola amawulire nga mu butuufu olina kusoma. Okitegeera? Edirira nalyo.
nga oyina kusoma ekitegeera soma kati amawulire gano nga Benjamin Kyalwana yajja ne principles balance ekitegeera nti bwe bagamba nti no Lwasa ayina akantu akatono ngojja ng'omugambo wamma kituufu nga ngojja n'okakafu yo balance ekitegeera bye bantu bye batugamba tibannange temwandiise nti Bobi Wine bagenda mutta affe mawulire tetukola tutyo oyina okugenda bagamba n'otukubuuza nti kituufu bagenda mutta nti nkuwandiika gwagenda mutta nti kati nga ngenda mbuuza aba UPDF wamma mugenda mutta amawulire bwe gakola bweba tebazzeemu ng'akugamba nti they refused to the interview. They refused to respond. Ofuna side eno neno. Yeah. Mulayo nakawandiko mawulire. Our efforts to reach the police spokesperson remain futile. Takwata. Takutte simu. Ako tukatekawo kwejjako omusango. Kati Benjamin atuuka. Abagaga mu New York batandika omugandi amawulire mukola kino kirungi abantu babisoma bano banya abatuguza abatulangira obwokulya Newmans beeyo lwaki temukkiriza ne tusaawa wano ka earpiece kagankulwa popular Benjamin agamba nedda mmwe mubba abantu kati nakuwandiikako nti anga ate ompadde ekirango Benjamin abakozi be ne bamunyiga omanyi enkola y'okubeera ku board mu America yavadda ne bateeka ebirango mu mawulire Benjamin n'anyiga nnyo olupapula n'aluguza mu koddomi we ekitegeera nga ye agamba takiririze mu mawulire kulanga ekitegeera kubanga wagenda kujjawo balance ze nkubuulira mulimu abagagga wana batawandiikwako lwa birango webali nga eto muwandiikako kubanga ngenda kuwa full page y'amawulire manyi sente yazo milioni 12 ate gwe gy'omugambe nti no tasasula bakozi ng'ate gwakuwe 12 awo mbadde nkuwa background nti amawulire ne gasaasaana TV netandikibwa mu mwaka gwe yatandikibwa n'ebirala ne bijja nga bijja bwe bityo wano mu Uganda nguli Idi Amin Dada Oumo n'atuletera TV eya kala kitegeera kati olwo nga tusikoze ekitusimbudde naye kye yakola nti olw'okuba baati amaanyi g'amawulire Amin Dada bagamba nti amawulire gange ga gavumenti tewabenga muntu akola ki so musala bya Amin amawulire gali ga gavumenti nga ga gavumenti nga nokukkiriza bakukkirizaayo singa bakuba kwevetinze yensonga lwaki Eklezia Katolika yatandika olupapula akamagazini ke bayitanga Musizi ndikabaleeterako taata abwina yabuleko Musizi ne wajja ebintu ngoma ekitegeera wana amawulire agaayiwo ng'olwokuba nti abantu babasiba emikono gabanga nga gabalumbuye Radio Katwe sajja ejjanga n'abakuba ekibooza nti gundi ali abantu essaawa yonna omusajja oyo akulya kyabanga kigula luggi ekyalumbuye ekitegeera tetuli mwerabira nga tewagamba ye yayoza mukyadda ekyo kintu kyabaawo dda ffe ne tulaba ekipya Abaganda kye bayitanga Radio Katwe kubanga era byatandikiranga eyo Katwe wansi wabangayo mugotteko mungi Katwe mayimbo baakolanga ozajja bajjanga najjaawo nga mufumbye emmere enjala ebeerumira ekiri ewandegeya abayekera bajjanga muddukanga emmere balya nga muddukanga balya emmere era kyobulaga banne mama mudduka bamagye bajja abo ba Radio Katwe abo ba Radio Katwe mubaleke gwatula bwino omuwulira nga bajja bakola ki bakinafuya nukuleda kyenda mugumu gavumenti eriko yakaguta Museveni atuula agamba nti bine ebintu bino tetugenda kukola kitya tukola bwe tutyo wabula
to privatizing okitegeera abaana beekolemu omulimu to privatizing buli omu akole naye Museveni bwajja naye kigendererwa kye tekyali kya kuprivatizing media yagamba companies privatizing olwo balowooza okutunda ku zi UCB zaani batunda ebintu byaffe waneeno abantu bagenda babyezzazaawo 1992 ayongera abasajja bamugamba nti tukole ki to privatizing ne media okukola tugulewo space actually they opened the space okitegeera bwe baka opening a space abagezigezi ne batandika tufuna wano TV eyo wananyini esooka ogimanyi sanyu no Kebosat TV Patrick oba Peter Kititi yagitandika 1992 ejja Kebosat TV ekola ki ebeerawo mu mwezi gumu bana abaana bakwako William Pike batuula bakuŋŋaana dyaba naye tukole radio omukulu yakoze ekiyaguddewo wajjukira William Pike yali munnamawulire ow'amaanyi omuzungu oyo yawandiika nnyo ne mu ku nsonga z'entalo okitegeera na mukwano gwa Museveni olw'okuba Patrick Pike yali siro bakwakwawo baanyawo baaliwo awo abalala ne bagamba nti ate tukole TV radio oba bali bakyali awo bakigira Sanyu FM radio Sanyu etuuka bwemala bano abaleke bwe bali ba Pike ne bakola Capital FM Sanyu yabeeranko hip hop you know hip hop byaba America you know what's sharp man eranga byabana what's shit nga kyakabi nnyo okuwuliriza ki Sanyu embazi red rat oh no naye Sinsima who got the keys to my bima kati obanchi menyese bulungi awo abempiji boy waffe ne Masaka ne wange bete babisobola nga balina kusigala ku radio Uganda bawulize omuzannyo gwa Kadidi Kadidi gwa mumanya mulaba wano mugenda ne muwuliriza bano babaani ono omusajja ani bakayiba na Kadidi radio drama nga abantu tebagireka okitegeera kati yo Capital ne gamba nedda feka tutekemu DJ abawano bantu bakole ki bakinyumirwe bateekamu abo DJ abaaliwo ereeta bandawula Peter Sematimba bangi nyaawo DJ awo bajjaawo bamala baleeta Sematimba atandika okuleeta omukongo ekitegeera Sematimba olwo atandise studio bagiyita Danyoni studio Makindi eyo of producing aba Maria Mundagire bani awo ba ready rat abantu banyo be yali producing Capital ne mugobya nebye ebiyimba kati olwo omulangira Katulamu Prime Minister wa Toro ali mu kusoma eri agamba abatolo ndi banayi tutandike radio obwakabaka bwafenga bunakola tutandike radio nga bayisiro bebuuza abantu abamu kube bebuuzangako balinga bapita Sematimba jjolenga kigambo bwakabaka obwewa bujava obwabuga tibannaye bali bakola fe tuli kuki kyenda mukaaga awo kitegeera 96 ya mu mwezi gwe gumu tufuna radio ezo Chaba Safama ekitegeera ne Voice of Toro zatandikira wamu mu mwaka gwe gumu eri nere mala simayo abantu bagimanyi no gimanya naye kyaliwo naye nga olwo CBS ekola ki esimbudde 2 years later Simba nejja olwo price eteekebwa ku baamawulire ejja ekiseera ekyo ng'okufuna omusajja gwe bayita Sematimba olina okubanga oli mugagga nga tamala gafunika munamawulire ng'atambuza ebigere munamawulire nga talya bubi ng'abeera w'amaanyi kyagendamu abasajja emmengo okukkiriza Sematimba nti oli mwana wa wano jangu okolerera obwakabaka bwo mulenzi n'alumba
n'akola radio station gye tulyogerako mu byafaayo nti it has served okitegeera and it has served its purpose. Central Broadcasting Service. Kati awo buli w'omulaba ng'ataddemu ebyo ngoma yakati tuli ku Buganda. Bwe tutuuka ku Buganda akisavuwaza n'akiwamu ebinzaali n'akiwamu ennyaanya obutungulu. Naye nga nnimbye ntwalibwe poliisi. Ku Kyabasa nimba. Nedda tolimbye. CBS yesa. Ne yange Dembe w'enkolo giteeka mu nsala ya Kyabasa. Mbadde nsaba tusigale nnyo ku CBS. Tube nnyo ku CBS wano tetuvaawo. Kakati radio station yawo zikola kitegeera naye nkuzaako emabega nga batadde airspace abasumba babalokole baaliwo kitegeera bwa mulimu abasajja abasumba bana babalokole betulaba bavanga bonna bava mu ntuyo z'omusajja gwe bayita balabye ekkubo ekitegeera balabye ekkubo simumanyi balabye ekkubo ye jjajja w'obulokole wano mu Uganda sikayiwa abo bakayiwa baleke kubanga balabye ekkubo ajja wano mu Uganda wajjanga omusajja bamuyitanga Nabbi Ebbiri Ebowa musajja batugamba yalinga na mulogo ne bamusiga eggane waabwe basala ente ne bateekayo amaliba ekyo nayogerako ne pastor wange bamuyita mukwano we bamuyita pastor no gubalangira obwavu buli kaseera pastor Male yaŋŋamba nti nabbi bonna bagenda okuziikako oyo omusajja balaba basala ente ne bayiwayo omusaayi ne basengeko emirambo gy'abantu wansi baziiko Nabbi Ebbiri Ebowa era Nabbi oyo bamuyitanga wano mu Uganda bamuyita Nabbi John obuweereza bwe bwatwalibwa mukyala wa Kakande okitegeera Kakande najja n'abujja ku mukyalo oyo ng'omukyalo oba abutwala ku sipiidi etya Nabbi Kakande n'akola kinasigaza obuweereza obwo bwafubutukamu abalokole bangi naye abalokole ba Uganda bagenda ne balaba kuziika kwa Nabbi John eggana babadde ne bagamba nedda obulokole tebulina kuba bwe butyo streamlininga mwe muva abasajja bano ba John Michael Mugerwa ba mugenzi oyo ba Serwadda ba oyo musajja yabeeranga ku Mwesawe ebwayise Senyonga ekitegeera n'abalala balinga abo bakayuwa abasajja abali polished kitegeera ne bajja nga babulira enjiri y'obwakabaka bwa Katonda enjiri mu biseera ebyo nga teri mu kubba teri mu ki ngeraga nti omulokole tateekeddwa okuba na kizimbe bali mu biwempe okitegeera naye balinga bakyakolagana ebiseera ebyo Mala ngamba abalokole baatuula ne bagamba nti gavumenti kaguddewo empewo okutuukirira abantu n'okutandika okwogera n'abantu obulungi oba okutambuza enjiri ya Katonda tukolewo ki radio ekyo 93 92 awo omanyi yakireeta ekiteeso ekyo bamuyita Kakande Nabbi Prophet Kakande kati owakakati yes ne batandika radio nedda abagamba tukole radio omusumba omu n'abagamba nti radio za sitaani naye ng'ate radio as a means of communication abantu nga ze communicating sa zibeerako ennyimba embi ye bwongo bwe bukyakimuwa ye musumba eyasooka okukola radio wano mu Uganda ate yayogera ekyo ani Senyonga omusajja oyo banna yo istule gwe tujja tukola ki butuleeta tufuna mu bantu kakati nti okweyagaliza mu basumba kutandika mu bintu ebyo buli abasumba le bayagalanga okusaawo unity tukole kino tukole kintu kyawamu tetukola bingi oyo omusajja Kakande nti yabeera nnyo ku center stage ey'abalokole okubeera nga bakola ekintu kyekimu oba tulina amasomero tulina gaffe gawamu oba tulina university tulina yaffe yawamu weewuunye mu bonna yataasoma nnyo actually teyasoma kubanga oyo yali mudongo yabeeranga n'akadingiri yali Mariaki mu Luisipana kitegeeza omuntu agenda atambula wano bayita badongo oba ba jokers ono kwe kweyita Mariaki kitegeeza abeera you know
Zakabira dereza mama ezenyiba zona bezatandika webine dene balinga baseka bwayogera webine dene nga bakasuka nga bagedeta omwenge nywamo kano yimbye bolongi butuli kugenda ku music ndi kutambulira music gyevo yatandika ati muze jagenda azungaho agira okitegeera kakati ebi kwegatta kuno ekugana tufuna Pastor Senyonga atandika je Twitter the first Christian radio in Uganda. Top radio. Very good initiative. Radio ekola bulungi, serving its purpose initially. Buli mu nekigulirawo abasumba bonna. Now abasinga balwawo okuggulawo. Radio singers is after 2005. Yabeera nabo, yabeera nga abawa space. Nga basasulayo ki akasende ne bawunga abagezi batugamba nti nne kyaliwo ndi pastor yakuleetanga bwakuleeta nobikolera ku radio ye ku kino ekigigi kino kye bafuniramu ssente eky'omwaka nga gugwako kiganga tusobola kwekola ekikyo ino okujjowereze mu kike yafunemu kubanga kati jjukira wajjanga n'abantu National celebration. Ochegera Passover yakisa corona ekyabeerako kyasooka nakivubo oba nakivubo nekijja nekigenda Namboole ekololo kyaddabuzi era bikono ono wa Passover omunde bakikono politics ali awo tomwesaako ekitegeera kati nga jukira bojja abantu bagenda celebration sente baziwooli ye yalanga kati bano okugira ekyo buli omu n'atandika ekiki ne batandika mpola tufunye radio nga Impact tufunye radio nga power tesasula eyaba watoto tufunye we have people naye batoto abo nga balina sente basobola okwanga tebasasula. Those people don't want to pay. You can't make someone an intern for years. Actually juzi nabadde ndaba era ng'oyogera ku basumba abo luli nalaba Levikson ku oba yali dabiti bali bamukyaziza ng'alaga nti there is a movement gye baagala otandika abasumba bano babakozesezza nnyo ku bwereere nga bagamba asima ennyumba ya Mukama asima biki nga bagamba bakooya abaloko abayimbi abalokole bone boyimba ku gundi yabwe ne pastor mulimba pastor okumuyita akole toka ayagala kusasulwa naye ye ne bwayagala embaga ya mwana we ayagala oyimbe bwereere okitegeera kakati bwe batandika ama radio gazze Impact bungi nnyo radio bungi ekitegeera ne tutandika nga bayingidde amazina g'enkima ekitegeera naye ng'ekikolima ekiri ku mpapula ekya Benjamin de Penny Press ekiri ku mawulire kyo kijja nti Benjamin kati aguza mukoddomi olupapula nga akooye kyategeeza nti teri outlet ya mawulire eribaawo nga terina birango tekisoboka because how then will it run kitegeera lukyali typically kirizisa abantu bakugule kati we zaafuuka ennyingi mulina kugenda muki lutalo lwa birango kati bwe bajja babitegeera Pastor Seroda n'abakkiriya ewo tebalangayo mwenge Pastor Senyonga n'abakkiriya tebalangayo mwenge kondomu tebalanga ebintu engabo bimanya bwe balokole bateetaaga naye ng'ebintu ebyo wano ffe tulina our economy is small ntera okugamba abantu Uganda ekoma Kampala ate ebintu bye bagaana bye bisinga ovibwako ssente na Uganda breweries ekusasula mwaka in billions of money gwosanga gyeranga esasula mwaka kitegeeze kusasulidde amasannyalaze abakozi ne license gwoliwo kati gwo ebisigadde oyoola buyozi ab'omwenge be basoboleza okubanga sente bakola ki bazina soda soda kondomo kakati boda kuba na abalala abana abaki nene abatelecom nabo abatelecom benzako bo bali sasula nebo bamanyiwe baagala tagenda kusasula mwaka mulamba nga ye data wali mu Ipsos amulaga nti dembe yekusinga era kadangoke olaba wano Coca-Cola ebeera esiba wano ku ddembe kubanga yemanyi goza lwaki obulango bubeera bungi ku CBS oba ku Capital
kuba bamanyi oyina wootuuka kitegera naye omwenga ina notion yemu nti ne bolangira omuntu omu yagenda kunywa kulete mukaaga omwenge kyegwakuli omwenge si airtime era yesente ojasigala ozikola so bule nga tuwunzika bapasita abatasasula bano abaganya sasula abaana tugenda awo lwakuba twagala ate tubavuge nga sawa 2 sawa 3 mwetamwe naye ndowooza tunakigattako naye nga nkutuusa kutuuka nti abasumba baatuuka mu kugoba obulango mu kugoba biki ne basigala ng'ebintu babikola bubi tebabikola mu nkola ya kinnamawulire bw'otuuka nga Ssaabasajja Kabaka ayina TV bagiyita BBS nene masengere weeri esasulawo okitegeera naye omusumba ekyo kikola kitegeeza nti yongeza revenue ne ba manager okola kyogaziya ensawo naye abasumba addira n'agamba nti atukufuleko lumu ku kyaki tukole eki tukole TV bwe mukola TV tesasulawo jjukira okitegeera bwemala noddira programu ya kyaki noteeka essaawa nga 4 ku TV tezikola ki tezisasula kumbe ng'ate gwe pasa wandyekubiriza nti ano obwobuweereza mbwawudde ku bizinesi nga ne bwogenda aliko gamba abaweereza nti balinaye programu yammwe ku TV esasule okitegeera oba si kyekyo abasumba bano okuba abageze ennyo ne bagamba nti mulimu ebintu bye tulina okwesonyiwa teri agenda kupanishinga lwaki osasuza amawulire whatever lwaki toweereza amawulire ku radio yo tuzimanyi okitegeera tuzimanyi radio nyingi TV nyingi tezikola mawulire zikuba muziki it's okay okitegeera teri agenda kusasuza obwa toyina program efaanana nga live wire naye okwagala okubuukira ababuukidde buli kimu ne bakibuuka ebintu ebyo byonna bijja na ssente kiki ekyajjawo abasumba ne batandika okubeezaawo abantu abakozi babagamba nti bannange mukolerere eggulu si ssente mukama yebazibwe mukama Katonda gwe pastor ali awo Katonda si mwana wa nnyoko muleke okutusirwalirako Katonda si mwana wa nnyoko Katonda tasobola kugamba mbu tosasula wa mawulire mbu ajja mu eggulu gwe si gwe gwagenda okuyitamu bikitegeera munnamawulire nabwo aba agenza asomye oba omuntu yenna okitegeera pastor kolera kiriina aba naye azze okuzzaayo ekyokulya ewaka nze twabadde twakubiddwa enkyukwe nga bannamawulire bannaffe bavuddeyo nga batugambye nti Pastor Ssenyonga TV ya Pastor Ssenyonga sijja muyitanga muntu kale kankigambe top TV tesasula emaze wakati w'emyezi 6 3 2 nga tekola ki tesasula buno sigwe muze ogusoose ku busente obutini tubu COVID we yatandika abaana yabasala 50% kitegeeza afuna emitwalo 10 ofuna emitwalo 5 afuna akakado funa ate ziddangayo fe wano bwe baali batema ku bantu bagamba abalina ssente nnene naye omuntu wakakadde ne wansi bagamba tokwata ssente ze lwaki osala omuntu wakakadde mulimu abagenda okuŋŋamba mbu bw'oli maliriza ng'ogenze eyo ewa Pastor Ssenyonga njagala okukolayo oba ewantu wonna oba ewa Pastor Serwadda Pastor Serwadda tasasula people crying ate kiganda omwana yaŋŋambye ekyasinza okunyiiza omwana akola ku kingdom lina akola ku kingdom kumacha munkuba awo nasanga omwana ne mugamba naye mwe musasula advocacy eno gye tutandise musasule nang'abule pastor bw'oba oyagala akusasule owandiika kakiiti n'okawa administrator bw'okawa administrator n'akatwala oba omuyambi wa pastor n'akatwala wa pastor n'agamba naye kyannaku nti bw'oba oyagala okusasulwa oyina okusaayo ekizibu nti wano oyita mu kizibu ne mugaa kati mukola tutya nti wano okanya kubika baafudde na kulwaza nnyoko bw'otabaye yafudde tebakusasula why should we reach to that level okitegeera nti bana abantu baffe tukimanyi ekimu ekyokumi tekiriiwo kye tuba tusaba nti bw'oba tosobola kusasula bana bantu batemeko bagobe okwavoidinga bino ebintu okole station yo nga temukola ki abantu bagenda ne bagamba mbu gwe bbulo osasulwa gw'ofuna mmeka nze ku monitor nfuna ssente ntono naye ssente ezo entono zenkolerera ekitegeera era zijja ng'ennaku z'omwezi 2 mu mmeka mu 8 mu December zijja na before 25 zibaayo ku Equity Bank
Era ngenda nenkuba ekikyuma nengenda nsasula omukadde Nansikombi ku nyumba ze kwenkola ki kwensula si kyejjuso baba bampadde ntono nazikkiriza okitegeera naye omuntu omugambye emitwalo 10 najo tozimuwa oli musiru mulemo tukukola ki okutwenyikiza emmeme waliwo eriwala likola ku top limaze emyezi 6 okitegeera nalibuuza naigwe gotobanya nti mami naye mulokole mami agamba toswaza musumba that is rubbish okitegeera there is a big line between journalism and church ushering bwoba oyagala ba ushers bakole ku radio ekyo kyogere era bagambe ate ne Yesu bagamba yalinga akola yalinga mu mbaawoze okitegeera nabbi akola n'atambuza teri muntu atayagala byanfuna nabbi Muhammad yagenda nafuna erikazi likadija nga limusinga n'obukulu nga lirinamu ku muwogo okitegeera naye n'abeera nga akola ndowooza lyamuboostinga nokole kuki ne ku capital ekisinga okutwenyamiza gwe pastor atasasula otandise TV buli kaseera okati alina channel 2 alina Now TV lulinde bali bakoze Jet TV oba JFM nchochegera radio ye ina sister station oba ina amabanja mangi wana ulirako nti alina amabanja mwana nze yangambye ate nadamo ulira nti ate yagula ettaka emugolobya omwana yangambye nze nabadde mweno struggle omwana nangamba nti tuogerere anko nafa abamasomero geno ffe tuli bubi alina amasomero nkutidde ne ku masomero atasasula anti kakati ewe tujjo bakola bwe batasasule bannamawulire baffe tugenda gamba abantu okuzira bizinesi zaabwe naye ekitumadde nkibuuza abantu ku macha ku radio because I really don't understand how you start a business kati ngaba pastor balina churches bakunganya millions of money zibasobola ofuna mu weekend yemu nebakati zigende zisasula abakozi naye era nekigaana katono bwekati senyonga abadde these people are wicked era nze abamu bwe nabasanga mu ggulu ndi bakube ng'ume omwana tonasasula bakozi myezi 4 obisatu ne baguba gumu ovuddeyo ku radio bannange mutabani wange agenda kuwasa naye ffe twagala birabo bino bikalu mulete sente mukamera jobbawo mukisa stupid wado yangaiti adenga asaba contribution zembaga neba abasaba nako and I stand to be corrected nako yali bujinge yabaganga nti banaye church TV ne radio birina okutambula kati buli mwezi nga balina ze bateeka wali sasula abakozi era nga abakozi sente bakafuna mu budde one sign of unseriousness to any Ugandan journalist is to choose to work for a Christian aided whatever best station besides one man bujingo era ensonga ki bujingo olaba ebintu bye bitambudde bujingo omusajja omuli muntu alina obunafuwe bujingo alina obunafuwe kitegero lumuzera njawukanako naye ku bintu ebimu byabakoze ngana naye kakati muganda wafuna akoze eki naye bujingo yategeera ekintu ekyo ndowooza kye kimulimu weese eggulu era bujingo ne bw'oba oyera olina okusasulwa ate mu budde ne bw'aba takusasudde akubira esimu n'agamba owaaye tebinatambula bulungi naye kanoonya akasente nzija pasita bujingo ne mukyalawo makula mukama abawo omukisa sister makula essaawa yonna mikolo tugenda mikolo era ogwo omukolo gugezemu omukisa lwaki lwakusasula mwebale nnyo mutebi ali eyo yennayenageza oluto olwagala mwabikakali mu kasente akola mutebi gyali abeerawo abeerawo ne microphone nga ssanga akamyu kakati tutuse wano akola bulungi mutebi webale kubeerawo mutebi naye tubiseera bisinga tukayana twawukana nnyo ku bintu ebimu but mutebi is a very hard working man kitegeera kyekyo pastor bujingo tukwebaza era osobola otuyamba n'okozesa katuuti pastor bujingo n'otugambira ku ssenyoga serwadda naani omulala gw'ogambye bonna basumba buli muntu wasanga omusumba kye bakola abamu basasula ssente ntono nnyo ate bazirwisaayo kati abaana bano babakola akakodyo tebakola ki tebababuulira tebabawa kaadi identity cards
tebaba wa contracts kugamba bakudisowninga ne omuntu ala mu court omulese omwana omu kwa producers ku top yangabi anko omanyi ndino omusajja agule motoka eyaba mawule abatwala mu field naye ngo ebisere byumfe twesona n'otufuto tugigenda mutugende mu field toba wa transport toba wa lunch ukitegera n'okubasasula ekerezi akatulika egamba etya nti omuntu yenna atwala munne mu kwesittala omusango gunaabalirwanga ku ye ukitegera singa gwo kikatika nkikutereeza bulungi singa ekiwala ekirungi kisitama wali eri gwe n'olaba nnikayo gwe kino kyakyo ekirowoozo nekikujjira nti yamana kyana kino singa nga kyamaanyi ekintu ekyo nakyo kiba kyonoonye ekyo ekyana ki ekiwala kati gwe pasita atasasula mwana muwala ng'akabiina kamweyiringula n'agenda n'asabiriza mu field nabba ukitegeera ne bamulya ukitegeera naawe oli mu kwonoona naye bo ne baffe yo basasula abakatuliki ku Sapienza basasula naye nawe wasasula butono naye basasula anyway bapasita abali eyo tetugenda sukkawo wano bolo ojja kunsonyiwa sikusonyiwa bantu twagala babeerenga kwekyo naye bambi musasula amawulire naye nekyala b'amawulire there are two things one don't be so comfortable kutuula eyo okitegeera bekiba tekikutuuseeko nolowooza nti tekikwata nalabye campaign eno ogibaddemu naye ng'abantu tebaagala kujja omanyi bwe bakola bajja inbox kikube kubawo nnyawo aba top be nalwaniridde station manager yalwaninze story nampita ensolima ekitegeera nampita emmese ekitegeera naye nga ne masiki gyayambadde eriddate ekitegeera nga n'enviiri gyazazikuna ku mutwe zirina growth ekitegeera nga bayinsinuatinga nti fe abalwanira kino tetukolaawo tekineetaagisa kukolaawo kutegeera nti no abantu bayisibwa bubi tuba mu field nga tebalina nake balya basaba ffe nze nina omwana eyansaba ebiri owa topu kwe kumubuuza naye mwe mukola temusasulwa ekirala abamu bagambye mbu bajja kungoba nze monita bwengoba kirungi nyengobe yemanyi naye ekintu kimu ekininza okunnuma nga ngobeddwa ku monitor kungobanga either nzibye oba nga nkoze obulimba kukikwatagana n'amazima kangobwe kitegeera nange siri bulungi era mbeera wano abantu bange wano olumu wano Kasuku live ne bakuweereza ku kasente n'obaawo ekitegeera naye wate bwendaba ate abali obubi ennyo sigenda kusirika nze neesaddaase abamawulire tuveeyo tubeere bumu angoberera ati Gabriel Bule ku Twitter eyo tukikubira nnyo to further the conversation abantu aginze mu bintu yaffe buli video regenda n'abasalamu nno obutono kati ngambye abasumba nti Yesu si mwana wa nnyoka bajja kazaabu so abamawulire abali eyo twebeereremu ntera nnyo gamba abantu nti nze ekintu kyesinga okwagala mu mawulire njagala omulimu guno mutabani wange agusange agufunemu nga nze bwenkoze eki bwengufunyemu because nze buli kyenina nkijje mu mawulire gano fortunately kubo libaite nina kalubanyo tuuka butasasulwa but everything I have today has come from the media siina kyenina leero nga tekivudde mu mawulire that is the truth buli kyenina nkijje mu mawulire kati bwe tunaagamba nti omulimu guno ffe tusirike olw'okuba gwe otyogobwa ku mulimu olw'okuba gwe tebikwatako oli bulungi kitegeeza nti Nicholas mutabani wange anaabajja tagenda kusangawo omulimu guno time eno nga gavumenti egaaginga amawulire ne organizations ezigezaako okuvaayo oku-enlighteninga abantu balaga ekigenda mu maaso it is only prudent with the risks going on gwe media owner osasule ow'amawulire kale katusookere ku katini akaliwo akafune buli mwezi tunajja ku mboozi y'okumwongeza bw'oba gambye muwa mitwalo 10 gimuwe ku mwezi promptly ate ne bamubala musala ezo cuts ng'eza covid ffe wano bagamba afuna akakadde n'okuka wansi tokwata ku ssente ze mbeera sitegeera gw'oggyewalo omwana omu kati gwasala sente emitwalo 10 for example nze emitwalo 10 njiri ekyemisana genda ku Serena bufe yaabwe si ya 7 kitundu
Bogatako soda musibwe mutwalo. Juzi wajinguliramu ku jokoni wane. Juzi sawa. Ogendo vayo. Yati toda mubikole nze sento zimpenzi solo kweyira chapati. Ogendo vayo kwa ina kubo kitundu. Kati kweteza mpasta bowa solo tula wansi. No tula nga ku part of Africa. HMSA noli emitwalo 10 ne gisigalayo. How are you paying someone 100,000 per month? Most times mbagamba nnyo nze sifaayo era ne wano nabagamba banga kasuku twagalobere deputy wa music scheduler okole ne baga nti nze ka sente zi reflecting awali nebe mungama nti njagala best music scheduler PD okole show buli sawa njabikola nze abantu bampanye emirimu baba berawo twakola kasuku live tukula eno njagala obere omwogezi wange njagala obere piala wange ne muganze siri kujo nebo njagala mbere kirinawo nze katwa mfuna sente nze ndoza kimuntegera kimu nanga wano wendi kati nonya sente oli banganti kasuku waliwo gwokuwera badde generous nnyo era abayina ebyokukola n'abayina ku sente mumpe. So but that's it owamawulire faayo nnyo this business of oyo wa entertainment that is nonsense kwera abakuba febe tunasirika ate mujaga ati tubakola ki tetubafaako otherwise until next week don't forget to subscribe Tomboka Bulango owamawulire alaba video eno kikukakatako gitambuze ku Twitter yo gitambuze mu WhatsApp group zolimu giteke ku Facebook yo abantu bamanye ebyafaayo by'amawulire n'embeera gye tulimu kati until next time bye bye.